nga senior citizen okkiriziganya bannayuganda bali ku tweet oba ku X abaga nti this is one of the most useless and docile parliament we've ever had. Do you concur with them? Nzikiriziganya nabo, and I'm very happy nti exposes always the exhibitions. It's really very effective. So where there is a void in parliament, they are being filled. So in fact, China n'engeri hiyambye eggwanga because the pressure yandibadde building up a lot. Abantu obusungu bw'abantu, but they can now let it out more these exposes. Uganda Eyenkya, their lives. Abantu bafiira bwereere ate era nja kukiddamu kino nkyogere nti newankubadde nga bakomplaininga ku bantu abaafa olina okwetegereza ekintu kye bayita contributory negligence, how you conduct yourself to attract fire to the common person or you're building a case. And they have done it from the time of Besigye to the time of Kyagulanyi. They are conducting business in the same way. There's no reason why ng'omuntu olina akazinda olina kutwala politics wo mu myala. What is the whole purpose? Bw'owooza nti removing a dictator. Waliwo ekintu enkwata y'ebintu gye sinnasiima bulungi. Okay. Uganda Eyenkya. Tell your parliament etabadde transactional politics. It's just the incidents. Kati kiri ku surface and kirabikanga kumpi buli omu ali involved. Newankubadde omu avaayo n'avunaana munne naye bonna bali mu transactional politics. Nebo gamba politicians per se. It's not just parliament, but people in the political life have turned politics into transactional politics. Uganda Eyenkya. Mukulu Museveni alabika enjoyinga nnyo bino kuba ndoza parliament batejja kulingiriza nnyo naye mu nsawo. Kati awumuddemu. Ali eri afuna another breathing space. Buli ayagala okubaako kyayisa ng'akolayo deal. Deal gye nase okwogerako yali ya bana bakola walkout. Yes, baafuluma. Nino okuwebuuza nti biki ebyayita mu kiseera ekyo. Monopoly ya importation ya oil bagiwa company bagiyita Vita Oil. Yes. Ne company eyo bw'ogiteekamu mu internet n'oteeka muteesa erinnya eryo ekisooka okuvaayo ye bribery gye baafuna mu Brazil Siminebwa nawa. Y'ensonga esooka okuvaayo bw'ogikola ku research. Sigamba nti bakola bulungi wano bwe bakola bulungi wali. Naye enguzi gye bakoze eki gye bazze nga bali nga bagaba. So kati weebuuze ne walkout eno was it influenced by? Waliwo ne billion 2.42 ezagenda mu company ezo ez'amasannyalaze bwe zakola loss. Nga abakulu ba Walkins out bali batugamba mbu bali ku kyakiwamba bantu n'aba political prisoners. Ebebulayo wiiki emu ne ngamba nti bagenda kuddayo. Nekyogerera ku radio emu bagenda kuddayo. Bagendera kuleeta ki report nga bwekityo naye nga bakoze eki bazzeeyo. N'okutuusa kati baabivaako abaana bali mu makomera. Ensonga y'abaana yakoma mu kkubo. Uganda Eyenkya. Tuuka n'okubajjooga okubavunaana nti ate bo nti be babuzaawo obujulizi. Kati report neekomaawo kati ensonga yafa. Abaana oba balivaayo teri yamanyi. N'ensonga yali clear cut ng'eya Kibalama yaliko prime minister yakola confession nti baali bamulina bandibadde beesiba wakiri ku eyo n'ensonga yakola ki. Uganda Eyenkya. Abakulu bakozeseza bannayuganda bakozeseza emikutu okusinga ddala ogwa X oba Twitter nga bagamba badescribing a parliament as a den of thieves. A dealer house. Yes, a dealer house. Nti abantu batuula wakayumbako abantu abadiiri nga bakutuula ddiiru naki. Gwenga yaliko mu parliament, how do you take this description yokulaba nga mulimu n'abantu bewantutenga rightful thinking people naye nga the description outside ye. Buli parliament gy'onoogendamu mubeeramu deals. Naye the difference is nti mu parliament eyaffe it is deals for my pocket, not deals for my people.
bw'ogenda mu parliament oyinza okukola deal naye ng'okoyira abantu b'ozza kukiikirira ne bano bakiikirira abantu bali mu nsawo yaabwe gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali ebweru eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafu aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna ojja kubeera ng'owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kyekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Buterevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya tubaaniriza nnyo nate olw'eggulo akawungeezi amacagana ag'olwaleero kisinziira wa wogobera programu eno time zones zaawukana mu nsi ezitali zimu oba continents ezitali zimu abali mu diaspora nyongera okubalamusaako abali mu Europe abali mu Asia North ne Southern America abali mu Middle East namwe abali ku ssemazinga wa Africa ne continents endala ng'otegera olulimi Oluganda tubaaniriza nate ndina omulongo waswa Lule ngono yakolako nga kalisoliso wa government yaliko omubaka wa parliament mu Lubaga North yes yawezako abantu be Lubaga North ate era y'omu ku abo abaabaga ssemateeka ya 1995 ebitiibwa ebingi musajja wa accountant yes certified accountant bw'oba onoonya numbers ezibuze nga waliwo akugamba nti simanya ate obukadde 5 twajjako 10 sayi ne tugabanya simanyi biti nezizita wano gweleta bwesi mpapula akujja kugamba oli ye yali wano biki bw'abaawo enguzi ebintu bwe bityo akuba nnyo torch mu misuse of public funds misuse of public office and he is a senior citizen so no moral authority sirabangayo olupapula lwamawulire lwali lumuwandiseeko nti wuno yali adduse neza government oba emmotoka gyali n'ewaka alina emmotoka nti UBP wa omusajja ono mugoyedde ebbanga lyonna emmotoka ye singa ogiraba nowebuuza nti ono regimu gy'abaddemu regimu kyene ey'ababbi nakomegeza nga living a simple life naye ensonga zetugenda okwogerako za accountability purported misuse of public funds corruption saako n'ebyobufuzi because politics is the art of managing society tugenda kuba tochi mu exhibition ya Uganda Parliament exhibition activism yadda ku social media okwekalakasa kuno okugenda ku nguudo eyo tear gas muyitirivu nnyo masasi bantu bafira naye eno mbeera mu nju data mulina Dr. Jim Spire Sentongo Agatha at Haire bannama nga Gabriel Bule social media users ate tear gas agenda kuvaawo ogenda kunkubira wa amasasi no and it has proved successful kuba exhibitions zonna okutandikira ku ya pothole za registering a success so parliament has been exposed okuvira ddala ku mutwe okujja paka wansi nga tewali attiddwa ku liiso abali ku ludda oluvuganya n'abali ku ludda olukulembera government ensonga enkulu ya exhibition yasaagala ku diverting abantu exhibition otutandikira then tujja ku kino ekibadde kyagala diverting abantu the Mpuuga versus NUP saga oba BobiWine saga eyo wetwatuukiddeho kyavuddemu exhibition omulongo wagenda okubeera nga nkubira torch how we've fared exhibition nga bwetambudde n'okutuukira ddala wetuli olwaleero ku bukadde 5 mukadde wange nkwaniriza naye ulira ejjoogo okwaniriza omuntu mu maka ge olamusizza tuyazanya ejjoogo ly'omulembe guno muganda yakwaniriza mu maka ge obulamu buli buteeno ssebo bulungi ebubadde bubi abantu baffe
bagamba ki mu mboozi z'amasaŋŋanzira wenkeera ku makya n'akawungezi bwe bankomawo exhibition bagirabye exhibition balabamu balaba data bw'abaako bwe mpitawo oluusi n'enteekako ne balaba ne boogera bye boogera naye nga babitegera kuba abamu olumu obasanga mu masaŋŋanzira nga bye bakubaganye ebirozo bye bakubaganye owulira nga abamu bali off topic tobanenya olw'okubanga kiva ku information gye baba bafunye kati oluusi kyova olaba nti mu byobufuzi mubamu kye bayita ambush omuntu bamwambushinga ng'era bw'olabye bibaddewo wiiki eno oli bamwambushinga ng'abadde tali ready ne bayisaayisa bye bayisizza kati bwina agenda okuvaayo ate oluusi ng'ekifaananyi kirala naye nga ate abamu bo basigalayo nga baga nti mukyayitiridde. Mukadde wange tugende ddala ku nsonga ya Uganda Parliament Exhibition. Expose oba ba social media users abamu babitutte nga allegations, babitutte nga reality. How have you treated the exhibition ya Parliament? Kati exhibition ya Parliament togitunuulira bw'otyo bo yo erina kufuna bwino bwefunye nemuteekawo gwojjamu kyokola ki kyojjamu oluusi ne bakolerako ne ka analysis n'ekikulu is to get facts from within. Ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso nga tetulinaako kye tumanyi kati babadde nga booganye bali ku Parliament expenditures za Parliament era ekifaananyi the greater picture ekulaga nti expenditures mu Parliament ziri jju naye zifaanagana ate ne saidi eri gye bagezaako kukola ki okukyekenga. That is the bigger picture Parliament as a whole. So then ne bajjayo ebirala the management ya Parliament n'ebintu ebifaanana bwe bityo so bintu bingi nnyo bye bakozeeko expose. Expose eno do we have some winners and losers? Well, olina kujjayo particular issues. Tutandike noza ku nsonga ya Anitani Amonga akubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu. Ezimu ku nsonga ezimuteekeddwa kuba allegations ze z'okubeera nga omukulu yeegerekera oba yakyusaamu nga pa DM bw'abeera nga afulumyeko ewero w'eggwanga oba agenda mu training oba conference oba ki $4,000 eza dola buli lunaku zaatwala. Kakati awo bwe kiba nga kituufu olina okuweebuuza ngeri gy'onoomusayira omusango lwakubeera tannakyegaana ate tetumanyidde ddala oba kituufu naye katutwale nti singa kibadde kituufu ng'ate tukimanye bulungi nnyo nti constitution eno gye twakola bw'ogenda mu article 87 egamba nti Parliament 87 Parliament erina obuyinza oku deciding emoluments z'aba member wa Parliament kakati awo ate nga yagikulira kati awo otandikire omusayiro omusango bwe wali obuzibu tuyinza okunenyamu abakola ssemateeka oba ababaga ssemateeka ono oyinza okunenya ffe abakola nti mwe abakulu mwabalekera ebbeetu okukola buli kimu kye baagala ku nsimbi zaffe oyinza okutunenya ate era nzijukira at one time twali mu debate about pre-auditing transactions mu Parliament eyo nengezaako okujjayo ensonga ng'egamba nti bw'obeera involved mu pre-audit obeera nga ali mu approval process kati tosobola kujja leeta ate n'ogaa nti ekintu kyasoba. Your concern wasn't taken into consideration? Nali nzekka nali muntu abalala ne bavaayo beefudde ba experts empapula zaabwe tezenkanankana na zange naye ne beefudde ba experts nti ate ffe tumanyi ebya finance biki ekintu nekikola ki nekigenda bwe kityo. So ebintu bya conflict of interest oluusi okireeta naye abalala nga tebakiraba. Kati emoluments za Parliament, the bigger move was to get independence of Parliament from the executive. Nga kizibu convincing abantu ababadde mu situation nga executive
yefuga parliament. The principle of separation of powers. Kakati kulwana okulaba nti emoluments za parliament ziri decided mu parliament. But bw'okitunulira in retrospect olaba nti waliwo some conflict because the parliament as a whole newankubadde ebintu ebimu babikolera mu kakiiko era badde mu plenary ne bakola ki obukiiko mikono gyaki gya parliament. So that conflict is there in theory, but in law there's something what osobola kusayida speaker musango. So ne past parliament namwe kenyini. Kayinza okukasanyukira okukawulira ako. So speaker is obutamusayida musango. Kituufu. Okay. So okusawo nagali lonjagala obukadde 5 lunaku lumu. Anti akati kyobalaba nti engeri parliament ebintu ebimu criticism ze nali nkozeeko okuba nti abakulu abali mu parliament tebasaana kuba nti bawola ba member of parliament center. Ezo principles za separation of powers ne conflicts of interest wotandika okubyetegereza nti ebintu bitandika okukola ki okusobola. Amateeka weegali ne the professional principles waliwo engeri gye muzityobola ndi go beyond ate abantu aba bulijjo bwe batunula ne baga nti kino kiyitiridde. So niyo okubeera mu some professionalism at the same time. Ensonga eno simanyi oba teyagenda deep, abakulu tebagiraba kuba mwali bangi, the framers of the constitution. Simanyi abakulu batunulira kyenyo bagendera kyo okugamba nti no kuba bwe twali tatunajja kumpeŋŋa nti NRC ne parliament so regimes y'endala executive ya leetanga budget eya parliament w'emisala naki ne bajja approving ne bakola batya enkyukakyuka yejja etya okugamba nti no kakati anti era experience bw'ogenda mu NRC for example esente zaabwe okusooka zaali tezijja nga bwe ziba zizze bayinza okufunayo olwaleero ne wayitawo myezi 3 bintu bya ngeri eyo. Kati experience eyo bwe twagenda okukola semateeka batusasula on time. That was the first time that it happened. It's continuing in parliament. Naye nga experience eri enkadde yeewa abantu okwesigama sayidi eno ne baga nti tetwagala kubeera mu mikono gyaki gya executive because kakati batukunya ne batuwaliriza n'okuyisa ensonga zetandiyisiza because tetunyimiridde bulungi. Okay. But ensonga endala ebadde raising oba ereeteddwa mu exhibition eno bannayuganda bali ku social media baga nti parliament ababaka bonna batuula mu kikola eggwanga olukulu they don't mind about the people. They are minding about themselves and yes. their welfare. Yes. Actually, the bigger picture comes out, and that's what it is about. That is the bigger picture. Era bw'okitunuulira nti it is every man for his stomach and every woman for their stomach. That is the picture ya parliament. Sigamba nti bagenda eri kuteesa bateeseza abantu. Why is it too different? Because things have shifted. Goalposts have shifted. The 60th parliament okujja musanvu n'okukka wansi, they are not so transactional like this. Twatuuka tuti wano mukadde wange okutuuka nga omuntu asoga nti no, in a day you can get $4,000 as per diem. Kizze mpola. Nze nzijukira omusaala oba bwe nali mu IDG sijjukira na musaala oba nali mpeza n'akakadde. Naye nzijjukira net pay mu parliament net ya $7,500 exclusive of VAT byonna nga bajjeeko emisolo and whatever nga net $7,500. That's what I remember. Yes. Kakati bw'ogattako transport at one time tebali tetugifuna then ne bakkiriza ne bakola ki ne batuwa naye ng'ate eriyo abalala bo bafuna abo ogattako transport nga bali mu kadde 10 mu parliament yammwe abava ewala. So mainly ezo benefits za transport zakola ki naye nga bo baba bafunira ddala because
bwe bakolanga nti ogula emmotoka ekola mu kyalo n'emmotoka ekola mu town. Wano alinnya bbaasi n'agenda nga enjawulo yani era ebeera yiye nga tetulina kyakkaayana tunakola ki. Transactional politics ono mu parliament atandika ddi? Mu parliament ki? Teri yo parliament etabadde mu transactional politics. It's just the incidents. Kati kiri ku surface and kirabikanga kumpi buli omu ali involved. Newankubadde omu avaayo n'avunaana munne naye bonna bali mu transactional politics. Nebo gamba politicians per se. It's not just parliament, but people in the political life have turned politics into transactional politics, and that's a very unfortunate situation to be in. Bw'obeetegereza era weebuuza kino na kino lwaki kitambudde bwe kiti, ogenda okwetegereza ennyo nga waliwo ekikyamu. Mukulu Museveni alabika enjoyinga nnyo bino kuba ndowooza parliament eba tejja kulingiriza nnyo naye mu nsawo ye. Kati awumuddemu. Ali eri afuna another breathing space. Buli lwayagala okubaako kyayisa ng'akolayo deal. Deal gye nase okwogerako yali ya bana bakola walkout. Yes, baafuluma n'olina okuwebuuza nti biki ebyayita mu kiseera ekyo. Monopoly ya importation ya oil bagiwa company bagiyita Vit Oil. Yes. Ne company eyo bw'ogiteekamu mu internet n'oteeka muteesa erinnya eryo ekisooka okuvaayo ye bribery gye baafuna mu Brazil Simenewa nawa. Y'ensonga esooka okuvaayo bw'ogikola ku research. Sigamba nti baakola bulungi wano bwe baakola bulungi wali. Naye enguzi gye bakoze eki gye bazze nga bali nga bagaba. So kati weebuuze ne walkout eno was it influenced by? Waliwo ne billion 242 ezagenda mu company ezo ez'amasannyalaze bwe zakola loss. Nga abakulu ba Walkins out bali batugamba mbu bali ku kyakiwamba bantu n'aba political prisoners. Ebebula wiiki emu ne ngamba nti bagenda kuddayo. Netyogerera ku radio emu bagenda kuddayo. Bagendera kuleeta ki report nga bwekityo naye nga bakoze eki bazzeeyo. N'okutuusa kati baabivaako abaana bali mu makomera. Ensonga y'abaana yakoma mu kkubo ne batuuka n'okubajjooga okubavunaana nti ate bo nti be babuzaawo obujulizi. Kati ripooti neekomaawo kati ensonga yafa. Abaana oba balivaayo teri yamanyi. N'ensonga eyali clear cut ng'eya Kibalama yaliko prime minister yakola confession nti baali bamulina. Bandibadde beesiba wakiri kweyo n'ensonga yakola ki. Abakulu bakozeseza bannayuganda bakozeseza emikutu okusinga ddala ogwa X oba Twitter nga bagamba badescribing a parliament as a den of thieves. A dealer house. Yes, a dealer house. Nti abantu batuula wakayumbako abantu abadiiri nga bakutuula ddiiru naki. Gwenga yaliko mu parliament, how do you take this description yokulaba nga mulimu n'abantu bewantutenga rightful thinking people naye nga the description outside ye? Buli parliament kyonoogendamu mubeeramu deals. Naye the difference is nti mu parliament eyaffe it is deals for my pocket, not deals for my people. Bw'ogenda mu parliament oyinza okukola deal naye ng'okolera bantu bozza kukiikirira. Ne bano bakiikirira bantu bali mu nsawo yaabwe. Yenjawulo. Ekyalo ekisinze okutunuulirwa ennyo ye burden oba omugugu bannabyabufuzi gwe battaka kusinga ddala bali mu parliament nga tebeeyawuddeemu oba ludda luvuganya oba olwa ruling government. Era bannayuganda ndowooza its high time mu exhibition eno balaze ndowooza obukoowu bwabwe nti ddala kituufu this is a burden gye twetisse nga bannayuganda for many years. Abaana bagamba nti bane parliament yantuusa akaseera obanga makulu tegalina yandivuddewo. Anti kati era nga bw'ogambye bonna bava mu kika kimu. Bava mu kika kimu empisa ze zimu. Kati ensonga ezimu olina okuwebuuza nti zaazikira zitya ng'ey'amabaati. Yes. Naye of course waliwo ekizibu nti n'abakulira parliament yennyini alabika amabaati gaayitako gye gaayita. Naye nga
it's part of the greater picture Uganda yeah, parliament. It's just part of the greater picture, so it's nothing unusual. Otula newewunya nti eno parliament ey'ekumi etulese nga ffenna we are heavily indebted. Ndoza togirabanga nako. It's the first parliament gy'olabye nga bantu beegabira bikapu bya ssente. Bw'ojja mu financial year ne wayitawo myezi ena n'oyita supplementary after 4 months. Kati ekyo kiyita ki? Kati nga wano bwe baakola walkout. Yes. Supplementary zayita. Naye nga tunnagenda wala mu mwaka supplementary ziri suppose kujja mu mwezi ogusembayo nga wabala bubi. Naye wano nga wakatandika oli mu supplementary. Tegeeza tuli mu kuprintinga ssente. Ne bavuruga ne mubeera awo ne badda mu katemba tugenze kulambula nankani ya Lubowa. Otuke ku gate bakugobe ng'osobola okukozesa ka drone ne kakuba ebifaananyi n'ojja n'oreportinga mu parliament. So bino byali byakatembe ebyokugendayo kono n'amafuta biki? Atukola temutulaba twatunyolagana n'abasirikale kuno n'amafuta ngate fact ne TVM yali ekubika drone nyinze nakyogera dda bolinze mpitawo buli lunaku ninaye emirimu egyenkola uka drone ukayisawo n'ogira kinolaba buli n'ebiri munda tuwetaaga genda kukola confrontation n'oleeta report y'obulungi nnyo n'ogitwala mu parliament bagipresenting. Nga senior citizen okkiriziganya bannayuganda bali ku tweet oba ku X abaga nti this is one of the most useless and docile parliament we've ever had. Do you concur with them? Nzikiriziganya nabo and I'm very happy nti exposes always ziri exhibitions ziri very effective, so where there is a void in parliament they are being filled. So in fact kiina n'engeri gye kiyambye eggwanga because the pressure yandibadde building up a lot abantu obusungu bw'abantu but they can now let it out more these exposes. Ekirala kibadde kya nepotism kye baraises through the exhibitions mu offices ezisinga nno office ya speaker n'owulira nti yaleeta abantu okuva ebukedya nga bantu be abamu ne bateekawo na allegations nti qualifications abamu baali tebazirina abamu mikwano gye abamu abaamuwagira nga baba agents abaamunoonyezanga akalulu n'ogenda mu office ya leader of opposition naye era nga nabo balina engeri gye bakiteekawo ogenda mu bakamishona abalala nankani eno swingi y'abaana eno bwebeerayo weight n'eno eringa minzaani bw'oteekayo ennyama olina okuteekayo amayinja nga ge gamu. So mu office ya leader opposition ate ne ya speaker bonna nga kifaananyi kyekimu. Naye criticism nga tugenze ku seriousness bw'oba criticizing abantu for nepotism olina okubala namba y'abantu bwe bataddemu. Single statistic tebeera valid criticism. Nti oli bw'aba yatwala muntu omu. Bwe mba natwala campaign manager wange ng'ali qualified nakuteyo muntu omu tonvunaana nepotism naye ayagala omulimu ate ng'ali qualified. Ekikulu kya qualification ne numbers because you see bw'otwala numbers zonna nga nze nzijja wano lungujja n'abe Karamojja nabo baagala emirimu n'ab'Etteeso, so you have to look at the numbers, the spread. So bw'oba okola analysis, but the point is, and then the qualifications. There's nothing. The worst example is when people are not qualified. The second worst example is when the numbers are too many. But one or two, I think it is human, and you will be found wanting, especially where in political life, if you cannot give some employment to some of your constituents, create some, yes. Is it time for us to do away with the parliament? To Jason Yokuba, it's a burden to us. Well, that conclusion, I think we are slowly reaching that stage where the uselessness of the parliament, it is easier and cheaper to run a society without any checks and balances because the checks are not there anymore.
in most cases. Okutunira ku Especially bw'olaba nti ate parliament ey'oku social media ate yokola nnyo tuyinza n'okufokasinga awo kulaba information eyo ate tugituusa tutera ku bannange bano ab'omu masaŋŋanzira. Kiki ekinyonyola exhibition zino okwawukana ku parliament eya 10 ey'omwenda? Should we say nti bannayuganda babuuse nnyo, they are now awakened, bategeera nnyo, bagobera nnyo ebyobufuzi, are they participating? What explains these exhibitions ate nolaba nga zitadde ne institution kuninga nga they are silent? It is that vacuum omulimu parliament gwe yandibadde ekola bwe batabikoze, that pressure will go elsewhere. And that's what is happening. They are feeling a void in political life. There's a need for checks and balances. They're not being affected. People are generally valuable deals, financial deals. So what is the answer to that? That is the answer. Mukaluka 2021, do you sit back no gun no? We didn't need an election because ebali mu byonna abantu abafa abamu because many people lost their lives. Abantu bafiira bwereere ate era nja kukiddamu kino nkyogere nti newankubadde nga bakomplaininga ku bantu abaafa olina okwetegereza ekintu kye bayita contributory negligence, how you conduct yourself to attract fire to the common person or you're building a case. And they have done it from the time of Besigye to the time of Kyagulanyi. They are conducting business in the same way. There's no reason why ng'omuntu olina akazindaalo olina kutwala politics wo mu myala. What is the whole purpose? Bw'owooza nti we are removing a dictator. Waliwo ekintu enkwata y'ebintu gye sinnasiima bulungi. Bulijjo njogera era ekintu kimu and I'm always very insistent. Njagala nnyo politics ng'aliko issues. Not a blanket nti for the forces for change. Change from what to what? We have got a problem. Gye tweyongera kumirusa ttooki mu opposition. Era gye tunaamalira emboozi eno tunaalaba oba ddala waliwo enjawulo wakati w'abo abawabula gavumenti ne gavumenti. Because okubeera mu criticism, now you have to hold yourself up to the letter. Tugende ku nsonga endala yennyini kuba both sides were exposed. Naye bwe twatuuse mu makkati ga wiiki ate exhibition nejja nehitinga the climax ng'eraga nti eyali akulira oludda oluvuganya Mathias Mpuuga Nsamba alina engeri gye yeetaba mu kuteesa mu kukkaanya saako n'okuyisa ekiteeso ky'okugamba nti in quotes tufune service award oba reward eri avuganya oba oludda oluvuganya gavumenti obukulembeze oludda oluvuganya gavumenti era obukadde 5 ne buyisibwa. Kino wakitutte otya mukadde wange? Well, era nkitunulira in the greater picture. First of all, how it came out and how it was handled. Bw'otunula mu mateeka bw'oddayo era sinabeerako ku forum yonna egamba nti wabaddewo okumenya amateeka. Kiri mu mateeka, kiri mu article 87 eyaki ya constitution ewa parliament powers okusalawo. In fact it is article 87A yegamba nti emoluments leader wa parliament zijja kusalibwawo parliament ne emoluments za bamember wa parliament nazo zisalibwawo parliament. So mu mateeka it is constitutional. Mu semateeka muno mulina interpretations mwateeka mu Uganda atulaba emoluments ategeere ndoza by interpretation and definition amanye emisaala byonna byafuna oba emisaala oba gratuity oba ki byonna parliament ekola ki yesalawo name it whatever you want. Bwe basalawo nti olwaleero olw'okuba nga ozzeeko ewa Lule balina okuwaayo ki
bakuwa obuyinza babulina. Then measurement yandibadde ddako ye nti kiri moral oba professional. Kyabwesimbu eri abantu abamu bagamba nti leader of opposition Mpuuga yandibadde ye recusing from that meeting. Meeting requirements za leadership code. Naye olina okwebuuza nti leadership code ne semateeka eruwa ekisinga amaanyi nga constitution yesinza amaanyi. There's a lacuna because there's a conflict between etteeka lye baakola terikwatagana na kiri mu constitution. Yeah. So which overrides? And by any interpretation bajja kugamba nti constitution overrides a statute. Obufunzi olinga nnyonnyola alaga nti tewali nsobi yakolebwa mu mateeka. Sinnamala nkyakola mu mateeka tewali nsobi yakolebwa. Bwe nkugambidde nti abamu bakola interpretation mu tteeka eryo erya leadership code ne bakola interpretation. But remember nti every member of parliament remuneration yaabwe is decided by parliament. Yes. So every member of parliament is in conflict of interest of that leadership board. That's number one, including abasalidde munnaabo omusango. Baana bo baafuna emisaala mu parliament ne bafuna ne zi gratuity. Bo. Remember nti parliament yasalawo tegeeza bo be baasalawo. So everybody is if anybody wants to say one person is guilty, they are all guilty. Olw'ensonga nti n'omu ku abo aboogera I'll be very exact. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yafuna gratuity. Yes. But bannayuganda bali bannamasaka bo bagambye nti yafuna gratuity ya bukadde 320. Bannamasaka. That's an allegation. I don't think it's allegation, but they said because they know their people. Bo bennyini ate abannopo beeboogera. Mukadde wange abantu basobeddwa service award versus gratuity. Is there any difference? The titles don't matter. It's the substance. Yeah. So whether you call it a service award or gratuity or whatever, it is something which we don't know whether he has got it. Ye nyini akugamba tannazifuna. Bw'aba tannazifuna kuba kino kyayisibwa 2022. Okuyisa nti you can pass kati oyinza okuyisa gratuity yange ogiyisa kakati najja gifuna nga amaze okuretiring oba kuwendi omwaka. So the passing is not important. It is when you receive that can define what it is. Bw'abanga kituufu nti tannazifuna ebeera gratuity. Bw'abanga yazifuna luli wabeera question mark nene. Leaders of oppositions abemabega badde tebafuna gratuity. It's irrelevant and immaterial. Oba baali bafuna. Kuba kyo kitegeeza nono automatically abadde alina okubanga ajja kufuna. No. You see, I've heard some people make comparison with the past. The past life does not stop at start and stop where you are. Nti therefore nze bwembanga nze katugambe nti nze nali mu parliament saafuna gratuity twafuna tulina pension. Naye tekinnuma kulaba nti bo bannange bafuna. Si musango. But isn't it a principle of fairness nti ne bano ababaddeko they should get their gratuity? Baogenga Latigo, Wafula Ogutu, Winikiza, lwaki okomaawo olwokuba naffe twaliko ba parliament naffe tufune gratuity ne pension kyogamba to backdate. But yes. That is, yeah, bw'obeera mu position yange that's what you want. Bw'obeera mu position ya realist olina okwebuuza how far do you backdate because your parliament is also do you go back to 1930? Anti nzijukira of recent la mwaka guwedde bawa motoka kumpi abaliko wa speaker n'abaliko abaana ba deputy speaker way back. Ne speaker n'abanga afuna eza speaker n'afuna eza deputy speaker n'afuna eza
as a vice president neza member of parliament. Why don't you think Obatoza Nchandibadde like morally right oba procedure right namwe kenyini never leaders aba opposition abaliyo nabo benyini tubagengawo kye twakola kuba kugambye nti tokikomya kuba leader ba opposition naffe twali ba member wa parliament. Yes, right, tetufunanga pension, tetufunanga gratuity. Right, tetufuna bw'ogamba nti you backdate, but the question nga bwe nkugambye nti how far. Because you have to be realistic. How far do you backdate? Bw'onoowaako n'oddayo wange nze nja kusaba nkusike nkutuuse ku parliament y'omukaaga eyange naye abaali mu NRC bo banaakusika kuzzaawa. Abafoutinga Honorable Mathias Mpuuga gamba nti he's corrupt. Totally corrupt as far as that transaction is concerned. Era tebamanyi what corruption is, that's just a witch hunt. Tosobola kubeera corrupt ng'ekintu ky'okoze kiri legal. No. Kyeyakoze kiri mu ssemateeka. Kiri mu ssemateeka. Kati kitegeeza nti bo balina ebyabwe bakola ki? So kuno kwagala ye omukulu mu baluwa yagise smear campaign, blackmail. It's just that they are poor politicians. Singa babadde basobola okusoma nga baagala ddala kumwonoona tebandyogedde. Kati eyo campaign eyo expose parliamentary exhibition yandimukutudde. Ate yandiwozezza ki? Bandigirekedde kooti y'abantu gye boogerako. Yandimusalidde omusango neguteeka ne mu nkola nga talina kyakkola. Nibo bamuyambye ne bamununula because bakoze diversion. So abakulu okumuyita ku kitebe bajje boogere, they rescued him from kooti y'abantu. They don't realize that they rescued him from a lynching. Mpuuga yataasiddwa yajiddwa kazito. Kooti y'abantu yadde mutwala. Ne bakimishandlings. Bakifudde ekintu kiri personal ne bayissuinga kati kankubuulire. The mishandling was so material nti ya exposing the leadership qualities about the lack of it. Okay. Mutandikira ku statement gye bayissuinze. Bagissuinze ku letterhead yaddeko signature. No. Bw'onoofuga eggwanga nga nankani empapula zitambula bwe zityo ate gwe n'ovaayo n'ozikakasa ng'oyagala ofuga eggwanga. Number 2, jamu obusungu. Tosobola kuissuinga statement mwatudde simi one day tetumanyi body yatudde. Mulimu body an organ of the NUP dealinga ne discipline. Twayogedde ku musango nenkubuuza neŋŋamba nti bw'oba tomukutte mu mateeka omukwata mu morality and professionalism. Yes. Aba NUP balina code of ethics. Olina okugamba nti musayidde omusango according to section 3 of this code. Kuba yakkiriza abakulu batugamba they allege okukkiriza neera ne yeetonda. Omanyi okukkiriza, that is the other thing ekiri mu statement eyo be bamwogerera nti yakkiriza. Bw'obuntu bw'abanga akkiriza muleka agenda akola statement. Osegedde ekyokusatu, even if there was something wrong okuwashinga yo dirty linen, she bring a question mark as to ani yamulonda ku kifo ekyo. It's an error of judgment. That's what you are saying. You have an error of judgment. So the first conviction is a self-conviction. Eri false, but eri mateeka. But when you eri real because you have confessed to have made an error of judgment, a serious error of judgment, and yet you want to rule a country. We are now talking about leadership qualities. Mu discourse, only one question is being asked about Mpuuga. Otegedde? Yes. Zino engalo zino bwe zisonga bwe ziti. Mbuulira olugalo olumu lusonga mu maaso, endala zisongawo. Zisonga muggwe. Olumu lusonga waggulu wa Katonda, endala zisonga mu muggwe. Kati lina okwebuuza nti
gwe olina moral authority. Njagala tubuuze question marks ku bintu ebivuddeyo, tuyite mu issues ezivuddeyo. Banga kati wasambye omupiira n'omanya nti osambye nnyo, kati ngalabe ekyo evuddeyo. Nsonga emu evuddeyo ku Mpuuga ebaddemu issue eyo, the debate round that. Era buli omu avaayo ba experts bonna bagamba nti talina musango yamenye, ne abamu bamusayira omusango morale, abalala tebagumusalira. Abamu bagumusalira nti mu kakiiko kali yandibadde recusinga. Then kyekiri kiragambye nti they take it to the wider picture nti parliament erina obuyinza okukola ki? Okusalawo emisaala gyabwe. Ba walking out. Did they recuse themselves? Nti babeera nga ba walking out wali eri ku biri ebyali bigenda okuyisibwa. Yesu yagamba nti asooka okukasuka ejjinja, atalina kamogo yaba asooka okukasuka ejjinja. Toyinza kuŋŋamba nti gwe watemudde omuntu jjo naye ozze okunsalira omusango olwaleero nti ndi mutemu. Did you recuse yourself at that time? If you want simply to hold it on morality, on professionalism, nubanga tewaliwo moral code of conduct, gwe the accuser, ne bw'ogenda mu court bakugamba you must come with clean hands. Yes. If your hands are not clean, so from different angles okiraba nti bw'okikola proper analysis it comes to one innocence y'omuntu. Nze question mark, of course, more question mark ngiteekawo, but bw'omumpa ng'omulese mu kooti yange musalire omusango, sisobola musalira musango. So yali guilty. Omukulu bw'abeera nga Kasimo yakafuna 220. Nze nali faced with that moral dilemma nga nkola mu Lloyds Bank. I'm the only one who ever raised that issue. Eyokuba nti nina obuyinza obwaprovinga my expenses, and I raised it with my boss. Yes, that was a dilemma. Ningo obuyinza mbulina. Otegeera? So tolina tteeka ly'oyinza kugenda kukola ki? Ne professional training yange yaŋŋamba nti nedda tosobola kukola ekyo. That's now ethics and yes, professionalism. But that's your personal professional. Naye bw'oba okulidde mu mbeera eno, right? Because I'm the only one who raised it. Nkugambye mu Lloyds Bank. Naye bw'oba okulidde mu area eya parliament eno nga faanana bw'eti, nga constitution bw'eti bw'egamba omuntu otandikirawo omusalira omusango n'oleka bali abalala bonna. So Mpuuga akasitigatingibwa bwereere $4,500 nze nandisoose okuwambalira speaker. Of course it's outrageous. At that level nze bwe ngamba nti it's outrageous era nkyogera quite free. Naye mu mateeka amateeka gagamba ki? That's where the problem is. Now, ekituyambye mu exhibition eno nti we now know where the weaknesses are. The problem we have, in correcting those weaknesses, we have to use the very same people, the beneficiaries. That's where the problem is. Mu nsonga eno, who is the winner? Oba ani muwanguzi, ani yafiirdwa, who is the loser ku nsonga ya NUP versus Mathias Mpuuga? Mu kulaba okwange nkugambye nti so far mu debate only one issue has come out on Mathias Mpuuga, and that is the issue of this transaction. Sinawulira issue ndala nempulidde enfuga ya NUP bweri mu family, mikono gya family nti ate omukyala simyali signatory, ate ebizimbe, ownership y'ebizimbe, baani abali ku bank accounts, the whole nankani, the whole political organization n'abakulembeze abalimu. There are more questions on them than on this one individual. So mbuulira ku minzaani weebaako ejjinja limu n'amayinja nga 20 saidi ki eba yeesuliseewo. Kyagulanyi Ssentamu agamba this is aiming at fighting corruption, kulwanyisa bulyake, era motive ye yeeyo. Mu politics, oyinza okutandika oluyiira n'otomanya kikinaavaamu.
kati bw'otandika oluyiira empewo bw'efuuwa n'ekyuka kiki ekibaawo banga olutandise ebadde efuuwa edda sayidi eri ng'omanyi nti emiti egyo sayidi egenda okukwata omuliro bw'ekyuka n'edda sayidi eno n'etandika okwokiko kati ye problem zigenda bi kati balaze error in judgment mu ngeri gye bakuttemu ekintu bakifudde personal right tebabadde researched nabadde wano nga ndaba ku TVM nga bayogedde yadde waswa mufumbira yabaddeko waswa mufumbira alabika yasomako ku mateeka naye bwe bayogedde ekyo ekya family control omanyi answer gye yawadde naka nti omanyi gye twatandikira bano banankani family yateekamu sente nnyingi nnyo kyova olaba nti ensonga eri bweti kati naraising a question endala nti ezo sente nnyingi nnyo zaavaawa otegeera so buli koona lye baweta baraising a question mark endala so who is now being analyzed? Is it Mpuuga? Because ensonga ye bw'omala ojjogerako bafuta 2 minutes ng'ogivaako kiddako NUP oba NUP engeri gye baatunda ebifo munankani mu kulonda abantu abamu basasula miliyoni up to miliyoni 8 bwe tuwulira mbu byebiri mu debate lwaki twakubidde wali mu masanganzi wandi bifunye byonna live ekyo ne tugiteeka wali mu masanganzi nga nabo bwe bajja ne bakola kino participating wandiwulidde bulungi nnyo otegeere nti ani balowooza ki because these are the issues they're debating bagana ekintu kisoboka kibiina kiyinza okuba nkifaanana bwekiri naye byonna bivuddeyo lwakubanga bakoze eki NUP taking side ya DP FDC n'ebibiina ebirala ebizze bigwa mu ngeri bwetyo over transactional politics sitegedde kibuuzo NUP negenda twala line kuba FDC ekyagisuula oba ekyagisudde allegations za sente NUP etwala nayo side eyo mu maaso awo anti kakati nti kati ate ekikubisiza NUP is not so much the allegations za sente no it's shooting themselves in the foot omanyi kyekitegeeze mukawboy ajjayo emundu neyekuba yes they've shot themselves in the foot they have exposed their weaknesses to the extent that people are now questioning is this the leadership we want for is this a government in waiting who issue statements that are not signed ne batakirealizinga ne bajeegana ne baissuing endala and they just go ahead abawolereza Mpuuga nga abasinga oba numbers ennyingi ziva nnyo ku ludda lw'NRM aba NRM nabo they are part of the debate nange kati nze nganye omusayida omusango nze ndi wa NRM you're not in active politics you're not in elective politics ne bw'obeera mu elective politics mu debates you have sides kati nze side nze kyentutte is what is the can you convict him omulabewo n'avayo n'akudefending but can you convict him wojjidde tubadde mpuliriza nankani YouTube program emu bonna babaddeko kubaddeko wa FDC ne kubeeko aba NRM bonna babaddeko siwuliddeyo omu amusayidde musango kati lwaki ojjayo aba NRM kintu ekiraga nti oba bano baalya nabo nabadde ku program no one nupe yabaddeko omanyi defense gye yawadde yagambye okyova olaba nti when you are this is how bad it is when you shoot yourself in the foot nti n'omuntu yayagala okudefending afuna ekizibu oli answer gye yawadde yagambye nti bwe baleese ekyokugamba nti bonna they are transactionally guilty because nga bwe tugambye nti if they were also members of parliament they carry the same guilt yagambye nti luli omukulembeze w'ekibiina teyali mukulembeze w'ekibiina kati mukulembeze w'ekibiina and is sworn to meet a high standard kati omuntu bw'akudefendinga bw'ati aba akuyiwayo nti wakola ki
kati olaba ekizibu ekiriwo era natidde nenga nti this thing can be very dangerous for the party and for the party leader, but not for the individual. The individual, they tebakitegedde ne bamurescuing. Remember gwe wasooka okunkubira essimu. Yes. Ontegeeza namanya nti ali finished naye kasita baakoze attack. Bandikikutte batya silence yabadde better. Silence ya ekibiina kyenyu. There's a professional way of handling things without you appearing to wash your dirty linen in public. There's a professional way of handling it. It should have been handled professionally, not like a street fight. What's the professional way? But in fact, it's not even a street fight. It's a cat fight. Because we were on a way. Nemuvaayo mwenna kakati ne leader opposition kati ne aliko naye bwe bagenze mu kereziya naye n'abaako statement gyakola tamanyi nti agenda Elias akola ki ayereeta ekizibu kankubulire kanjogere ebyobufuzi bwe nti abantu ba bulijjo bategeere bw'obanga oyagala okusindikiriza omuntu ave mu nnyumba tosooka kuggalawo oluggi. Yes. Then nosimba amaggwa noteekako ne nankani sengenge wa ani muyita batya w'amasanyalaze neyo sekanyolya noteekako sekanyolya noteekako n'amasanyalaze naye oyagala omuntu afulume ne ate ekkuba olikuza eki olizibi ng'obeera wa byabufuzi. Njagala tutandika okupima obwongo kakati nga kyoyagala okukola mufo kyosituka n'ogamba singa ddala waaliwo omusango otuuza omusajja omukulu n'omugamba nti omanyi wano ebintu birabika byasobye tukoze tutya. Bo bagamba yabagambye kamala okugenda okwebuuza ku famire yange nabiki tulabe ekyokukola. Kati ye n'avaayo n'akola statement ye ayinza okukola statement n'agamba nti omanyi nagenze kawungeezi nagenze okuwuliramu kakantolooze bwe nagenze ew'omusawo naŋŋa nti omanyi omutima gukoze eki kati mpummudde. Otegedde abantu abakulu bakwata ebintu singa mulimu eggumba n'abaana abato bwe badda mu kasuka amayinja gwe wakaza goti nedda nemuddamu ebyo nga mwagala okufuga eggwanga. Maybe they still need time to grow nga balina n'ebirevu. As a party, as an organization, bakyetaaga obudde. Anti kakati party is made up of people. If you're saying that the party is immature, then you're saying the people are immature. Kati gwe bavumi sinzi. Olabawo abantu bano okwawukana Mpuuga n'akwata ekkubo lye n'abala ne bakwata amakubo gaabwe. Ekyo kirabika kiri inevitable kijja okuvaamu ate be bamutemedde n'ekkubo. Anti ngambye nti omuntu singa babadde baagala kumudestroying because mu politics nabwemu ebiri n'olina okumanya engeri gy'okolamu ekintu oleme kuwaawaza matu. Kati kino baakikutte bubi singa babadde baagala kumudestroying bandimulese bulesi. Kati exhibition yo nemukuba abantu ne bavaayo ne bamukuba naye kakati alina defense nomanyi n'ekintu mukikutte bubi tekiri mu mateeka kati batandika waliko exhibition waaddewo abateesa amateeka ng'abadde mayinja. Kati omuntu bamukuba amayinja kita stoning nibwawo ekiseera alwawo ate gwojja omugjawo omugjeewo embala eyaabwe kati ne mu byobufuzi mulimu okubala olina kulengera wala nva wano ndaga wali nempita wa. Eri abapresident Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera omugezi ennyo yalengeredde wala. Amagezi anti kakati omanyi amagezi ogategeera to the test. Bwe gabeera tested gavudde kakati tugategedde mbuulire oba yabaze si yeka but nga bwe baatudde mu collective okubeera ne an ad hoc committee gye batasobola kwogera nti twatudde ovunaana we're now looking at leadership ovunaana Museveni kubeera arbitrary
Yes. Amenya constitution. Amenya amateeka. Gwe teeka kiri wayiseemu. Njagala ombuulire because nawe osobola okwogera. Teeka kiri wayiseemu. That's all. You have convicted somebody. You have talked for him. N'ogamba nti yazizza omusango era agukkiriza. Nga gwe omwogerera in your unsigned document. So kuno si kulwanyisa nguzi. Si kulwanyisa nguzi. Singa baali balwanyisa enguzi at that time we bayisa oba ne conflict of interest na biki ebyo. Bandikikoze nga bayisa emisaala gyabwe ne gratuity zaabwe. Si kuono yekka. Si kuono yekka. That's when you take your stand. But for us, the rest of us, it is a lesson to learn. There's a lacuna in the constitution and there should be some amendment of Longo's age. But for them, they should have taken their moral stand at that stage. Bwofunira, bwoyogerera. Nesu kumuno. Ekintu kino kigenda kulekawa aboludde oluvuganya Sinopi yokka naye oludde oluvuganya because NRM seems to enjoy it. Basanyufu nnyo. Let me put it this way. In politics, there is never a political vacuum. So you can destroy no by design, because Banobala Bikabaji destroying by design, by themselves. Aba FDC, they have done the same. Bola ba team Besige. Bali no musango mu nankani mu court. Constitution yabwe eri clear 100%. Egamba nti muntu omu yasobola okuyita National Delegates Conference. Yes. Tosobola guluzinga mu court. Bw'omala oguwangula, you now have the instruments of power. Ne position gye balimu kaakati baavuluga omusango. Oyinza okwebuuza nti baakigenderera. Nze question gye nkola ki? Baakigenderera. Balinga abalwana to balkanize FDC and they are succeeding. Kati mufo ky'okugamba nti omusango guli tegwawulirwa, bagugoba ku technicality, the case was not heard. Instead of resubmitting the case, bawulire ensonga eyo basobola okufuna instrument of power. Kati batandise debate yagana tutandikira ekibiina ekipya, which means nti balwana kutematema. Okay. Mufo ky'okukola ki? Ekitawali unit. Kati n'ekyekimu okiraba mu no balwana kutematema. Si tebalwana kugatta. Engeri gye bakutemu ekintu. Kati nabuuziza ekibuuzo n'abadde ku forum emu nti naye bw'olaba ebyo bw'otandika okubiraba ne sequence ya events olina okwebuuza nti bakolera ani. Mukulaba ko bino bikole. Mulweba nga batematema opposition, they are balkanizing it. Ani gwe bakolera. That's number one. Number 2, ye miscalculation yaabwe. In politics, there is no vacuum. You create a vacuum, it will be filled. Nupi yavaawo. Baali bakoye FDC, anything that came up, they would follow. Olowooza enkya teyinza kuvaayo ekintu kirala. Kyova olaba nti oluusi abantu babeera awo ne babeera mu byobufuzi ne balowooza nti balina kye bakoze nga tebalina gye balaze. Waliwo abagaa nti omukulu Mathias Mpuuga ayinza okubeera ng'akozesa nnyo Buganda oba ne Kabaka nga bwe yadde ku radio n'agaa nti I cannot resign okuleka nga Kabaka yekka nga yaŋŋambye Kabaka, it's only Kabaka. I don't know how you can interpret that statement. Alinga alaga nti I don't know. He's a politician. Ali musajja Muganda. Musajja wa Kabaka. Any side can use that. Because he has authority. So who can persuade you? Only one person. Meaning that I'm very loyal to the Kabaka. He's a politician. He's creating his image around that. Olabawo Mpuuga okujja mu kaluluko wa President 2021. Ekyo olutalo noluyinza
okumuleka nga alowoozezza nga ajja nga president. Anti kakati omuntu abeera mu byobufuzi buli kiseera anoonya survival ye. Kati olutalo luyinza omutuukinga mu that direction. There's every possibility. Because kimmanyi nti tali yekka. Tali yekka. Olutalo Mpuuga gwe mutwe. Ne remember nti eriyo group y'abantu mu Nuupu who are the target. Kati ono gwe batandikiddeko. Bali olowooza bo tebalaba. Naye nga jjukira nti group eyo kasita evaamu amagezi gaba gavuddemu mu Nuupu. Kasita Mpuuga, Sseggona, Bannamboozi baani? Sinnaboogera naye group eno si ya DP, like si ya DP block. Kati otandise n'okusonga engalo gye ogitegedde. DP block bwevaawo. Tosobola kukubako bali abalaba nga tebalaba, n'olowooza nti tebalaba. Naye nze nakugambye nti eno abadde ppira yaki? Central ppira ya Nuupu. Kati gwe bw'obeera nankani mu kasiisira nga waliwo empagi eya wakati, bw'ogitema kiki ekiddirira? Mama, abantu bangi abali mu kibiina. Ekibiina kirina abantu bayitirivu. Quality or quantity? And you have to remember, bw'oba olwanyisa omuntu nti naye alina following kyevala nti buli kye nagambye nti engeri gy'okwatamu ekintu, bw'oba osindikiriza omuntu toteekayo masannyalaze, toteekayo sekanyolya, toggalawo oluggi, kati bamusibidde munda. Olowooza omukulu anaaresigninga? Will he resign? For what? He has now challenged the authority. The authority has been challenged. Why she wins a dictum, and the answer is no. That is a challenge to authority. Kati mbulira what is the answer? Nawulidde nti he's going to resign himself to a moral something. That's a tactical withdrawal. Okiraba? Ogezezaako okukola ekintu n'orealizing nti obuyinza tobulina. Naye n'ensi yonna neeraba nti sooka olinde amaanyi ge tubadde tugamba nti mwegali tegaliiwo. Luli bwe baagendera mu kulonda bwe baasasurizanga abantu ebifo. Yes. Waaliwo amaanyi ago gakyaliwo. You question. Bajoga ye gwe tola dictator bwatuguzeeguze bwatumazeemu amaanyi gonna, amaanyi onaagalaba otya nga tetutambula tukola ki? Andi kugambye we don't do any activity. Bw'ogamba dictator yakumazeemu naye nga we have these issues. This payment gye boogerako at the back of the mind of the other people who participated in that meeting, eyinza okuba nga yali intended to be an inducement. Because that's how politics works. Right? Baba bamanyi nti ojja kulya nguzi bagireeta nga eri sugar coated. Ngeri mu service award. Ugambye nti eyinza okujja nga eri sugar coated. But the point is, nti gwe naawe bw'olaba level ya emoluments eziri mu parliament, ngati parliament yeziyisa. Omuntu n'ayingira mu parliament n'afuna million 2. Bobi yagula motoka meka ze baguza eze million 2. Ezo sente ziba zaaki? Ku Christmas baafunayo obukadde 10. These are the question marks now that are coming out. Abantu bebateesaako. Christmas eno baafunayo obukadde 10. Just 10. Million 4 ez'akagabo ze yazaayo. N'abalala baazifuna. Ekyabagaana okuzizzaayo nga baali n'okwolwo BobiWine era yayogera ku million 4, which means nti naye yakimanyaako. Naye omuntu omu yazizzaayo. Baali babiri. Kagabo.
kakati awo lwaki yasimba kuuli bwoba olwanyisa corruption because this is direct. That is money you can't account for nti zayise mu legal channel. That is a clear bribe. Not one that has been sugar-coated or whatever. It is a clear bribe. Why was no action taken at that time? So concluding nti abakulu bandibanga buno lutalo balwana bulwanyi bali ku byabwe bidala nnyo bagala kufulumya Mpuuga kibiina nimbo banamufulumya. They are the losers. Yes, they're going to tosobola kubeera mu ssabo no samba empagi eya wakati n'akasolya kakola ki ng'ate obuyinza bwonna buli mu kasolya. Kino kirekawa Jose Nnyonyi kuba ye replacement ye yaddira Mathias Mpuuga mu bigere ate era yaissuinga ne statement mu video. Mu video naye yabaddeko ne mu Kereziya alina statement gye yakoze mugenda mu kuziika eno okuziika Lwomwa naye alina statement gye yakoze era naye ng'asindika omuliro kati political judgment gye ngamba nti eri lacking. Kati gw'oli new leader of opposition otandise okwambalira munno tomwambalira mu mateeka naye omwambalira through emotion. Kati abantu bajja kubeera b'okulembera mu parliament bajja kubeera divided. Gwe ng'omukulembeze kati naye yeekubye shot himself in the foot. Anasobola okumanaginga parliament eri divided ku ludda bijja kubeera bizibu because abantu abamu kati bamutunuulira mu different light. Olina okubeera ng'otambulira ku certain standard, toli emotional, todda mu kusala emisango egyo gya kulwanirira munankani mu cat fight toyingiza mu ekyo. Naye kasi obiyingiramu n'obeera mu center kati ng'omukulembeze tosobola okubeera chief whip leader of opposition n'obeera mu ntalo ezo ezitaliimu. Oba omukulu yatumiddwa ogani y'ekibiina oba oganiza ekibiina anti the self description gye ngamba. How are you managing the party? Is this how you're going to manage the country? Those are the shortcomings that are coming out. The expose kakati eno naye yinza okubeera exhibition endala. Kuba nalabye Dr. James Pier Ssentonga nti batwetagayo ne political parties and organizations expo nyawuloza yakijje kuki nga amaze okulaba nti amaze okulengera mu biina by'obufuzi kireka naye tukubeyo tooki naye the tempers okulinnya oba okuflaringa bweziti kiraga nti banga abakulu badde balinze bulinzi katego saawa ofuna spark kiraga nti eno wansi wabaddeyo already ekintu ekikuukinga. Ekyo kyo kiri obvious nebadde ekintu ekikuukinga babadde balina okubagana muli munda naye ne bwe mubanga muli mu political contestation olina engeri gy'okwatamu ensonga naye ensonga abakazi balwana mu ngeri eno naye kulaba abasajja nga nabo balwanyi ng'abakazi kakati kyekisinga okwewuunyisa bulijjo olaba sipiika engeri gy'ayisaamu ebintu. N'ayombagana n'omuntu n'ajjayo enjala n'amutwala mu parliament ne bamugezako mumusensalinga ne bwokola buli kintu. Ye mukazi era okyo olina engeri gy'omusonyiwamu nti abakazi balwana bwe batyo naye bw'olaba abasajja nga bakoze eki nga bakutte ensonga mu ngeri y'emu God forbid weebuuza nti eggwanga liragawo. These are the senior office bearers. Batandikidde mu kulimba. Olimba by speaking on somebody's behalf. Then mu kugezaako covering up bwina avuddeyo era ne bakola ki ne batandika okulimba nti agundi tali involved mu kino ate mu leadership w'obufuzi ono taliimu balimba because abantu bulijjo babimanyi n'abanna okuboogera nabo. Do you see NUP's future after this? It can survive if they can recover. Mulina kutegeera nsobi. All they have got to do now is just to be silent. Bwe basirika ekintu kijja kuvaawo. Bwe balowooza nti bajja kupasuwinga Mpuuga omanyi waliwo okwekuba twalinga bato
bwe twanyinganga ennyo okulaga maama nti tunyiize ng'okwata omutwe gwe ng'okuba ku kisenge battunga olowooza nti ajja kulumwa nga yafiirwa nti ajja kufiirwa nnyo kati endowooza eyo ebivaamu oluuti tebiba birungi kati weekuba ku muntu naye abouncing back buli lwavaayo n'akuba nga bwe nkugambye oli yayogedde bwogezi mu kudefendinga n'ajjayo ensonga nti ate ezo sente zaavaawo is it that money okiraba okubeera ne sente ennyingi ku beginning y'ekibiina at the birth of a party nobanga olinayo ebisente ebiri extra bingi ebisobola okulwaninga a national political organization raises a question mark. Abantu sente zaabwe batera kwagala kuziinvestinga kikubeerawo nga zirinze kukola ki ekintu ekiri unplanned. The question marks one after the other they are going to have to answer them. Maaso awo ekikutta obudde kijja kubuta tutegere question mark ezo zijja bijja kuvaayo bwino anti kati bwino ate watu wayogedde naye kano kabadde nako kakulu nga tetunnamaliriza nakuza omwezi zirabidde Jacob Olanya bwe yava mu bulamu bw'ensi wakola program n'otuwoninga n'ogamba nti mukyalo oyo abategedde mutegedde atakumira mpeera abatukumire. Uganda Eyenkya.